amangu ddala ng'okulonda kuwedde mu kinaana abamu abatakkiriziganya na byali bivudde mu kulonda nga bakulembeddwa mwami Yoweri Museveni basalawo okuyingira ensiko okulwanirira obuwanguzi bwabwe obwali butwalibwa Dr. Milton Obote wadde nga batandika batono wabula oluvannyuma abantu bangi bagenda babeegattako okutuusa lwe bawangula mu 1986. Samuel Kigongo y'omu ku bakola ekisoboka kyonna okulaba nga abayeekera ba NRA nga bwe beeyitanga ebiseera ebyo bawangula olutalo ngono yatuuka n'okuwaayo edduuka lye erya kasooli eri abayeekera. Ozambudde omuzeeyi yarakanya n'owekitiibwa pulezidenti mu byokulya kasooli oyo. Zaali ziwera essaawa nga 2 ez'ekiro nga tumaze okuvaayo nga tukomye wano ewaka. Emmundu zaavuga okuva enkooko ez'amaanyi era ezaatematema emiti ekiyuuni mu tawuni y'Ekiyuuni Trading Center. Mu budde obuli omu n'asasika era amagye gayoola kasooli omuge era asobola okutwala mu budde obwo. Tabajjwa bwakunnyonnyola embeera ya kitaabwe gye yayitamu okusimatuka abasajja b'Obote abaali beesomye okumumiza omusu n'olaba n'embeera gye balimu mu kiseera kino nga batuuka ku buwanguzi tolema kwewuunya. Owekitiibwa pulezidenti yamugamba gende weeyanjule eri gavumenti obagamba abayeekera bakoze ki balidde kasooli. Era muzeeyi wange situka bukukubire n'avuga akagaali ke okuva wano n'akasotta n'atuuka n'akaleko emasodde n'agenda ekiboga ku edikoda za poliisi z'abasirikale oba ku ditagi z'abasirikale. Era okuva olwo muzeeyi waffe twaddamu mulabako. Bano bagamba nti omukulembeze eggwanga Museveni buli lwagenda ekyankwanzi ayogera ku kitaabwe ng'eyamuyamba ennyo okutuuka ku bukulembeze nti wabula ku bigambo kwakoma olwo bo ne basigala ng'ekisekererwa mu kitundu kino. Twalibwa okuttibwa emirundi 7 ng'asuze ku lisiti y'abagenda okuttibwa nga bagenda ne battako we basse ne bamuta n'addayo n'amugamba gyawo emitwe egyo n'agyetika n'agisuula esayidi then n'addamu munda mu kkomera n'akomawo n'enkera ng'ajjudde ku lisiti y'okuttibwa era yawona emirundi 7 kyenzijukira kiyangamba mu budde obwo ng'amaze okuva mu lutalo. Fredes Nakirijja ow'emyaka 80 nga ye mama w'omuzira Samuel Kigongo ono nga yalimiranga abayeekera ebinywewa ne kasooli yeekokodde gavumenti ya NRM nga kati kumpi emyaka 35 kyokka taliyirirwanga. Balyanga n'ebinywewa byange mu lutalo amenvu bagalidde amatooke bagalidde nga nze sifaayo amadaala gamwanyi bagakutudde nga nze sifaayo mpulira bagakutula emerenge bazisiikiranga wange. Bano bagamba nti kino kye kibawaliriza okwesoga ekibiina ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekya NUP era ne bawera nti bakukunga bannakibiina ki NRM abalala abalwana mu lutalo olwayita gavumenti eriko mu buyinza kyokka nga tebafiiriddwako mu kiseera kino. Bano bafulu figa abawa ssente ne bazifuna naye ffe abaana bakigonga balwanira olutalo tatujjukira tuli banyivu. Nze kulaba nti Museveni bw'anaali akalulu nange nja kufunamu ngenza okulaba nga sina kyenfunyemu ndi mukazi mukulu. Singa n'aba tafuddeeyo munange nange akalulu sijja kukamuwa. Abaazirwanako bano balumiriza abakulu mu maka g'obwa pulezidenti okubafutyanka buli mukulembeze w'abayita wamu n'amagye okubalemesanga okutuukirira pulezidenti Museveni nga beefuula abamumanyi ennyo okusinga kitaabwe eyamuliisanga mu nsiko. Nga tuli banyiivu nga bw'okiwulidde nga bwe tuli wano ku famire yaffe era bw'otodukira wiiki eno fe akalulu akaffe ssebo tojja kalya tetujja kaku. Tuli mu kukaaba kubonaabona ng'ate famire ya Kigongo eno twafuuka ekikoligo. Buli w'oyita wonna bagamba eyo famire Kigongo Museveni agisasulira buli mwezi. Buli w'oyita wonna neyandikuyambyeko mukwano gwagamba eyo famire erina ssente. Mu busungu obw'amaanyi batuse n'okuwera okukolawo akatiisa sinakindi okusalako kyankwanzi ku ggwanga olwo beefuge anti gwe balwanirira tabafuddeeko. Naye olw'okuba nti tetulina kye tulina fe abantu batuvuga ne ku kyalo ogenda okwogera ne bagamba hamwe muli eza Museveni. Naye nze Museveni mukubira omulanga nze bw'atagira bw'ati ngenda mu nuupu eyatusuubiza ebyo tukolera kino nkyogera alaali. We tuviiridde eno nga bano bali mu kutema mpenda ku ki baba bazzaako wakati mu kwecwacwana kyokka nga bonna bakkiriziganya okwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akabonero akalaga obutali bumativu. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.